From Matuga. From Matuga to Dubai. Anyway, by the way, mbadde musanyufu nnyo olugendo lwange lubadde lulungi nnyo. It was the very first time ebadde purple party in Dubai n'ekintu kibadde so massive. Bulijjo abantu kati kwegamba buli omu agenda kubanga ayogera ku matters of the country ezikwatagana ku airport nga nawe olina ky'olina okwogera. Osobola okugiyingiramu n'omanya kiki kye bategeeza. Naye ekirungi kya bennaffe olunaku olusokedde ddala lwali lulungi nnyo. Tetwafuna buzibu bwonna okutandikira ku airport tebaatusumbuwa, abakozi baatuyisa bulungi, twatambula bulungi era twatuuka bulungi mu Dubai ne batwaniriza. Of course it feels good for the first time waliwo eyo feeling buli omu gy'afuna gye totasobola na kunnyonnyola, but it really feels good. Obeera so excited, osooka n'otyamu nga nti omanyi bw'oba tonnaba kugirinnya basooka ne bakutiisa simanga ogenda kukola bw'oti ogenda kukola bw'oti, but just know it feels so good experience nungi nnyo. Ani asesema ekyo tebakulimba mpoziko byalingawo olulinga ennyonyi endala ze baalinga balinnya naye tewaba kusesema kwamu. Tewaba kusesema. Tewabaawo kukonna embeera tewatiddemukko n'okankanamuko like any other. Just otyamu kufuna nsisi ng'omuntu yenna nti ensisi eyo ebaawo ng'esituka then ne wano okukka naye bw'etereera everything is fine. How's Dubai? Kyewalabye embeera mu Dubai eri etya? Sebbanga teyakutawaanya. Kyemuba mumanya Dubai nsi eyakulaakulana. Kibuga ekinyirira ekirabika obulungi wadde nga amateeka mangi nti ate bw'otunuulira amateeka ge tulina wano eno n'eddembe lye tulina ate Dubai kyo tebakirina naye ng'okunyirira bo bali kwalaali. Obwana nze nalabye basajja balina ssente naawe abo abaana banyirira nze olwedde nnyirira nagenze nnyirira kati lwaki tunuulira abanyirira abalala. Baba balina okulaba ebiva mu Africa namanya nti tuli amatooke olusuku lwa seminti ebintu ebifaanagana bwe bityo. Ewa munda wa anti be specific munda wa No, of course bwe tuba nga twagenze nga team tuba tulina okunyumirwa wamu buli kimu mwe kikola nga team since it was a purple party thing. The very first tour in Dubai nga gye twatandikidde so twali tulina okuba nga tukwataganyiza wamu nga team ne tuba nga tunyumirwa wamu. Abaana bagambye walaza amaalo ng'oyita ku kisaawe wonna n'eri kati kankubuulire tegaba maalo naye omuntu atannaba ndowooza kugezesaako ku experience oba talinnyanga komanye abantu abagula data ow'olukumi buli omu aba alowooza buli kimu asobola okukikomentingako. That is one. And second omuntu yenna alowooza olw'okuba nti alina authority eyogera nti Uganda tulina eddembe lingi nti oli olw'okuba nti kati gwe akuggyako ekyokuba nti olina okunyumirwa nga gwe omuntu nti okukola ekintu nga gwe kyowandiyagadde okukola nti buli kiseera baba bakuwagala obeere nga oli munyiikaavu oli munyiivu kwegaba kulabire mu mbeera eyo nga teweeyagala. But I had to have fun, you know, yeah. Twakulabye otudde kadinisa nga b'olingizaako wansi. Ng'ondabirawa gwe makuuliro. Kaliro owa. Wabadde ondabirawa. Abaana katono gulera akadinisa wandeke eddusu wansi nabo balituuka. Byonna kyonna ky'oyagala by the way nze nkugamba ekintu kimu gwe kyonna ky'oyagala mu bulamu ng'oyagala kigezesaako ng'omulala teyakikola. Osobola okukikola but we live once. So kati bw'oba ng'olina omukisa ogukoze ekintu kola kyonna ky'oba oyagadde onyumirwa ensi. Yo Dubai yakunyumidde eddungu walirambudde twayawe ku byefaananyi ku pikipiki n'odigiza. Nze nali nva wano nabagamba mukyajinga amasimu mutekeeko data so w'olukumi kubanga buli kimu tubadde mbadde nkibawa mu full swing badde lwaki temugende waddagala siwuuli eri mu maaso.